Nafaako ebyaddala. Nafa 2021. Wafaako nozuukira. Ennaku z'omwezi zaali 17. Natwalibwa Mulago nga 15. Ninfa ku 16. 2021. COVID yali awedde naawe. Tuli mu muvaamu. Babakyatulesemu mbeera naye byonna byali biwedde. 17 n'enfa ogwokubiri. 221. Nafa. Ne banziika. Paka ogw'omwenda Omukama lyangamba gweddayo ku nsi. Ggulu teririiyo kyekisooka. Mu nsi mu kufa waliyo Geyeena ne No Man's Land. Nti obeera wano toyina wodda. Era waliwo abatannayingira Geyeena naye ffenna lyekkubo bwe bw'ofa yagala genda wa. Kolayo ki? Naye mu 2 weeks zinamala eruzira. Nafuniramu ebizibu ate ebisinga omuntu ali wano. Kati ekijjega ekyo ky'omudingi ekyo kyennyini kye kyantwala okukola bagita search. Nisooka tudda ku radio ne tujjawo buli kimu ne tuvaawo nali nina akayumba kange ke nali nteeseewo. Manyi ffe mu ghetto tubeeramu justice opportunity nti tufunirako. Nali sigambye nti nakwata emitwalo 5. Nteeseewo akayumba ne tugendayo. Tukanga wali ekigala ky'emmundu. Ekigala ky'emmundu mu njuyo? Naki? Ne map. Mwana wa nakolo nalo sirulwerabira. Onakolo lwe lwaviirako mama wa muwala wange okufa. Oh, sorry. Nali n'omukyala yali mu Kaladi. Abakaladi bamanyi. Bana abazungu betusinkana ku National Theatre. Musajja yamukuba omugere mu bulago. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange atwegasseeko eddakiika eno nkukakasa data otagenda kubanga akufa busa olw'ensonga ne wanaaba agenze ng'oyagala kasete kakubanga kamuzaawo ndina omukulembeze w'eggwanga oba eyali agezezaako okwessa mu ngatto z'okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga wabula ebintu ne bigenda ne very kwagamaya inflagrato de gitowe ndina omugenzi Peterson Muita toilet papers B ndinaye babuzeeko obeera kubayita long time. Long time. Walite erinnya wasigaza ali amugezi. Basebo ne banyabo abatulaba muri mutya mwasuze mutya musiibye mutya mukuliko ekiro. Omanyi baba batulaba wano mu Uganda ne baba batulaba mu nsi ez'enjawulo. Kituufu. Obudde tebukwatagana. Waliwo atulaba mutundu waliwo atulaba kawungezi yatulaba ekiro mu Ttumbi. Natulako meeting n'Omukama Katonda mugamba lwaki obudde bwakulema okubalansinga. Towakana. Naddamu. Yangamba so genda okinoonyereze. So mwe bali kutulaba mu subscribing mu sharing mutambuze emboozi. Of course so ndino omugenzi Peterson ajja kutubula lwaki mugenzi presidential candidate. Nawe oli mugenzi. Kasaawa yonna okuva kati tukuziika ku 8 10 abantu badda muwala gine. So presidential candidate w'ekisanja ekiwedde musajja yeesimbawo wabula ebintu tebyajja bulungi ku balloting ngenda okutuuka njagala okutikinga musajja wange omugenzi Peterson nga ddala mugenzi yagenze ne ku ballot tewalonda. Naliko tewalonda. Nina omusajja wange bamuyita Sebufu Simon. Akwagala nnyo ali mitala w'amayanja eyo. Uncle Sebufu Simon mwagala nnyo. Omusajja atera ne mu comment section abantu oyina omusajja gotera okuyita Simon. Big Simon. That big man akwagala. Namugambye n'omugamba okumpaayo kamera mulaba ali mu bintu bya kamera. Ali mu America. Simanyi waali. Ali mu America. Nze namusikani. Ali mu UK. Ali UK.
London ngendayo mugo musanvu ekigezo kya musinkana ngenda muno so Uncle Saimo London yawulira mukulu ali UK bulijjo batemanya ali mu state ali mu UK Big Saimo kutumidde omusajja ajja London ogenda London ngenda London nina shop bili London nina ya mukwano gwange Jose Jobs Link yanga nnya mve Uganda nakuzo mwezi 3 June mbere London nkole ogenda malayo July yena nyizo mu malayo kubanga abagagga bangitayinza kuzaamu ticket kituufu nina ate ne ya Afrigo band zondetera ku sound anti impasent Big Saimo omusanga Big Saimo ngenda yityanze ngenda wa Big Saimo wabanga lina ngenda chimeyo kundi kamera sajja kubanga akumpera sound wange bya kamera simayinze jagala sound ali mu kamera zese sajja wa kamera so Big Saimo tukutumije kogama buli wala Big Saimo ga ekyo ekirutu kyange so ndino omugenzi Peterson omazo babuzaako kale okusokera ddala lwaki weyita omugenzi Peterson sawa yonna fenna tuli bagenzi esevu ku nsi tuyitamu mpite ate sawa yonna tufa nekyanafaako ebyaddala nafa 2021 wafaako nozuukira ennaku z'omwezi zaali 17 netwalibwa emulago nga 15 ninfa ku 16 2021 COVID yali awedde nawe tuli mu muvaamu babakyatulesemu mbeera naye byonna byali biwedde 17 n'enfa ogwokubiri 221 nafa ne banziika paka ogw'omwenda omukama lyangamba gwe ddayo ku nsi lindako wafa ne bakuziika ne banziika bakuziika wa banasooka ne banziika esaidize eyo eruzira family nengamba nedda toli weeno ne bantwala emasindi like omulambo gwo ne bagunone ne bantwala emasindi ne bakujja mu ntaana yes so nafa naye okufa si kwangu kati atunyumiza ebyaliwo ng'ofudde mu ntaana ofotya kati gwe na wali kukinga ofudde kuba kati gwe walabako ekibeerawo ngo yes obulwadde bwankwata 15 bulwadde ki 16 ne bunsinza amaanyi ne bantwala mu ICU intensive care unit yes mulago awo mukama nagamba jangu mbafu ne nakujja 17 n'enziikibwa Feb 2021 byagamba byaddala abasidde omusonsozi newe tubyogera tubinza oleeta ebizibu no wati nyumiza ekyaliwo omuntu ayagala okumanya abinza oleeta obuzibu totidde nyumiza sebo totemamu ebintu sina kyengenda te basi totemamu ebintu kyengenda te otipitubuli ofotya munayo obulwadde bwankwataawo n'endwala n'enfa embeera mbafu kadi wagenda mugulu wagenda wakike walaba ngomaze nasooka waliyo ebintu bibiri eggulu teririyo kyekisooka mu nsi mu kufa waliyo Geyeena ne No Man's Land nti obeera wano toyina wodda era waliwo abatannayingira Geyeena naye ffenna lyekkubo bwe bofa yagala genda wa muggulu kolayo ki kulaba Katonda so mu Geyeena mwe natuukira abeerayo sorry wagenda watuukira mu Geyeena direct Mukama Katonda ngamba gwe nenyingira Geyeena kikati kyekyali nembeerako mu Geyeena nenvaayo kuba nasooka beera mu Geyeena nenjivaamu nenzirako mu No Man's Land mu Geyeena wamalamu ennaku mmeka nasooka beera mu weeks 2 nga kyekirimu ekisooka mu Geyeena osula Kagongo kamanyi ako mukomera kanda ako teweekyusa tokola kiwe bakabukyali ate nokeera bwe navaawo omuliro tali muliro naawe guli ludda wa mu Geyeena nga gukolayo ki omuliro ogulya bafumba bakwatemu abafumba temulya mufumbira bamalayika malayika amala kusima nagamba kati abasirya nasima nti tolya wali osiibyeko kibayita amakaya tolya tonywa tokola ki kyekibonerezo ekiriyo kati omunabeeramu weeks 2 nenvaamu ovaamu otya mulimu mukwano gwange yansaasira wali bamuyita Jimeramo omumanyi
yafa dda Jime musanga nansase nangamba Peterson sokodde wali nenzirako eri bagamba mu good life kuba buli omu agamba kati olufa ayagala genda mu kifo kirungi ekyannemesa mu kifo ekirungi mu ggulu okolanga muddu kyenjawulo ekiro nti osinga kuba li mugeyeena ku byensula but fena tukolanga baddu omusajja asobola okutuma nagamba genda otemaamawo mu ggulu genda okima omwoyo gwa nnyoko okumunona ku nsi kyekibabeeza wali aboolya nti bagenze mu ggulu bakutuma omuntu g'osinga okwagala g'osinga kwagala nti kuba yali jjajja kati osinga kwagala ate era oli waaliwo bagagenda okima oyo ate tosobola gaana kati nabeera mu eyo embeera nenyigirizibwa nnyo mu ggulu ekisekeja wakosebwa nsaalwayo ate nenzirayo mu geyeena nindaba ku kufuuka okubiri okomawo otya ku nsi Mukama yazza bibye mboze naligirese mwana namalayo okomawo otya ku nsi Mukama yazza bibye bwagenda okukya bagamba gweddayo olidde olulala kati odde otya mu mubiri gwo wano nagenda okuweka munayo okufa munayo banga awumudde mubanga ali mu kirooto zeni olufutuka mu kirooto kati goba omanyi byobadde ogenza otya mu kirooto ogambe wali muntani baali bakuziisa anti banziika nenvaayo nenkomawo ku nsi mwezi ogw'omwenda mwaka ki 2020 embozi ya tipi awo tuveewo towakana tuvuddewo towakana lwakuba gwe okufa tokutegedde waliwo olugero lw'Abaganda olugamba ekkomera ntaana ya ku nsi baali bakusiba oh my godness toyogera obadde oyogera ku kweko okufa kwe nalimu kati abasa okyali mu muzannyo mukeeze okyali mu muzannyo kati obanga okyali mu muzannyo tonnalaba prison obeera mufu completely geyeena yeneesulwamu fe abawejjere abatalina ssimu munda kwe kusula akagongo ovayo nga kuno olinako egundi eki sigida n'okola nnyo kati mwana obulamu bwa prison wayingira oti ekomera tipi nali nina radio mu Katanga bali bagiyita Kata FM ndijjukira bulungi 12:8 ng'eri full registered licensable ekyekyo mbati saakolera luzungu lwa wano saalusoma soogera luzungu lwa wano olw'abajegajega kati tukola radio etambula bulungi abaana bakola nebaayo omufere eyajja n'atuteekamu embeera tuyingire politics netuyingira politics awo netukola politics netuwagira bye twawagira baite nali nzize ne kubwa Lord Mayor nzijukira akabonero yali gu era akabonero Kikere nze yatandikawo campaign ye Kikere wano mu Uganda omwabusi wakufa so nembeera waawo tuteekako radio mu biseera bya campaign 2021 2020 radio nakitandika 2018 2019 nekuba nnyo sente nazijja na London eyo nali nayo kasho kange abasajja bane bansondera sente empitirivu nasonde emitwalo bazaali 5 agaddo dola nazo sente twogera ku pa okumanya sente esobola okufa emitwalo 5 gafa ekiro kimu era olunaku lumu kwe kufa kwange okwegambye nti nafaako byonna byava ku ebyo nteeseko radio eyogedde buli kimu kiriya eweereza abantu naye omufeera ajja atuteekamu ekirowoozo tutandika okukola ebyobufuzi tukube tutandika shibagiyita mpaawo atali kaaba ng'era tewali akaaba baali bamaanyi ng'ensi batya netugireeta nga nkambwe nnyo netutandika okusakata omusajja abasajja betwasakata Abbas ekomera oli waba ali kunyumiza nga tolituuka nga okoma ku police station
naluzira tusooke wale mu kusakata anti buli wanjogera mu kusakata ntegeera wawendaga munaye lumu President Museveni yali ajja emulaga eyo abatugamba tukunga abantu bakoleki bagende emulago nga simanyi nti ate kuliko alikodinga agenda okukozesa AI yali yajja dda wano nga tebanamulokinga nga kubaako gaya nga kubaako gaya alikodinga ngagamba ate ngambye abantu buli omu akuŋŋaanya ensuuluulu biki omusajja tumukubire emulago era mwami Museveni teyajja olwa Intel yali eva nti basuubira gwe yakuba olunaku lwe bankwata anko Katanga omumanyi Katanga mmanyi waliwo ekigambo ky'Oluswahili kigamba kuyingia papole kutoka nguvu ne bateekako amagye ne geetooloola bwe gati Katanga nga banoonya ki banoonya nze omuyekera agala okuttaani president okumanya setback yange yali y'amaanyi n'omuntu eyampima yali mukadde yajja n'ekifaananyi simanyi jjajja wange owaawa annoonya nga ne waba akutuukiddemu toyinza butamulagirira wawendi omuntu eyakunona yali mukadde abasi mukyala mwami yali mukyala bampisa bubi nnyo ngendo tuuka nga fayiro yange yawedde eddokola anti omukadde anti ebimu tubibuukabuuka byabulabe tojja biteekamu newobyogera tosobola kukola ti tosobola biteekamu omukadde yajja n'ekifaananyi omukadde yajja mpima waggulu ng'amagye kwegali twali tulowooza oba omanyi nti mu ghetto oba mulimu abuliddemu n'emmundu oba kiki oba Museveni akomawo kumbe banoonya nze gwe batwalira mu bitiibwa naye anko wange saba mukama akusaasira emetuulako mu drone so omukadde atuuka ku mulyango omukadde yansanga tulina mu kulikodinga twali tuli mu kulikodinga katyumu manyi nkola voice over tuli mu katyuni tulikodinga mu kastudio kaffe wali redi esakata kuliko omwana ali mu kuweereza okubwavuma agamba jjajja wali wanaakunoonya maama jjajja ali alina emmundu nedda towakana bye tulaba mu firimu z'abazungu nabirabako live eyajjanga omukadde ateesobola yali alina emmundu anko nangamba gwe nkunoonya mu dakiika 10 nga wonna wajjudde amagye mukadde olwatuka n'ayingira bulungi n'asooka atuulaawo nemutumizayo ne ku mazzi ayisi wange ow'ebitaano gwe nali sinywa nga nze ndi ku mazzi ga 10 n'okulira mukadde nengulira jjajja nga oli waawa n'amaliriza byokola bwe yagamba nemaliriza obuntu bwange nembusindika gye nali nobusindika kweganga abasajja basembe naye era omutima gwali gutidde nga ndabawo ekitali kituufu mu bulamu okitegedde nga lwonaafuna ekizibu wabaawo ekitaba kituufu mu bulamu nogamba naye waliwo ekitali kituufu omwoyo yali akuweereza omwoyo atandise okuŋŋamba mbwe gwe kaweddemu dda ndaba nyiga kompyuta omukono gukankana ngawo ekitali kituufu naye ono omukadde aze kumbikira ewaffe nga tetutera kufiirwa neŋŋamba ono anoonyaani nenkola nemumaliriza animation nempeereza audio gye nali nomuweereza naŋŋamba nkunoonye mu bulungi ani mukadde mugamba ontwalawo ajjayo emundu agikuva kameeza abaalimu ffenna ne tuyiika nemufukamira abaalimu ffenna ne bikyukamu abadde omukadde n'akyuka n'anyiiga ne bankuba mu kadroni awo kwalake ne banvuga mwana ne ŋŋenda ku lunaku lwa 15 kati mukadde teyakwatako abasajja bayingira buyingizi oyo ye teyampisa bubi naye abampisa obubi baali mu mmotoka kati ani akuba waliwo abasajja mu bampisa obubi mulimu omusajja muyita Olomodingi. I remember you guys wanudde tujja kwesinkana towakana nza muyita Olomodingi erinnya lye lyali ku saati wano
ey'amagye yampisa bubi duliiba olwo ne twesinkana gwe abasi duliiba olwo nega nti wuno musanze kuba mumujjukira bulungi anzijjukira bulungi wali olowooza siridda amubaaka towera tipi bwotyo siwera nkubuulira omuntu akola ekibi mukola ekibi nedda gituddeyo wali anti weewo bakuleeta mu drone bibi bye nalabira mu motoka eyo mpaka we nalaga we zitamanya byali bingi naye ng'asinga obinkola oyo gaayi mwana ne banne bamugamba kyokola kibi okitegedde olunaku lwa 15 ogwokubiri tumaze olulondo olwo 221 so ne bakuyingiza drone nvaawo olwa 16 lwe banteekamu kye bayita ICU yekooti kati bakutuusizaawa we bakujja we sitajjukira naye kooti njijjukira bakuteekako akantu ate kati mudooni oba olaba kiwabweru olwedde oli wansi abasajja bakolako ng'obuyinza bubulagira kati biki bye bakugamba mu motoka bingi ebibi awo ate tebagamba na musango gw'oyina bawoza kimu weeyita w'amaanyi oli wa kitalo gw'osoose ku lwa 16 lwenfa bakuleeta bwe banvuga kooti netuuka mu kooti sijja jjogera eyinza okukuyisa obubi oba njogere totidde ate eri kooti kitegeeza gwozanyisa wano nookyayogera ankwaliwo batuwugirira natuuka mu kooti nga nina fayiro ey'okugezaako okutta Museveni nga n'obujulizi bwange obw'ensuuluulu n'abaaliwo mwana tumwalimu ne maama wange omuto nga ye mujulizi kale mujega gwe n'ekyana ky'okubeera e London nze yakitwala omusirusiru oyo yayimira mu kooti n'ayogera ebyekijega ne bankuba kye bayita samale nga manyi ssaawa zenzira mu kooti nendowooza byakusaaga nsooka ngenda nembeera kaweruziraawo ne bakusindika ku limandi si limandi bagiyita samale yetiyo sigimanyi eba komito omanya ssaawa nti ssaawa 3 ogenda mu kooti olunaku omwezi tobimanya buli ssaawa 3 ezituuka omanya babanza agenda ne bansooka banteekera ozira weeks 2 ne bankuba eggaali nentandika okutabala prison ezisinga obulabe mu Uganda nentandika okutobera mu prison ezisinga okuba ez'obulabe mu Uganda naye mu 2 weeks zenamala eruzira nafuniramu ebizibu ate ebisinga omuntu ali wano kati ekijjega ekyo kyomudingi ekyo kyennyini kyekyantwala okukola bagita search nesooka tudda ku radio ne tujjawo buli kimu ne tuvaawo nali nina akayumba kange ke nali nteeseewo manyi ffe mu ghetto tubeeramu justice opportunity nti tufunirako nali sigambye nti nakwata emitwalo 5 nga nteeseewo akayumba ne tugendayo tukala nga waliyo ekigala ky'emmundu ekigala ky'emmundu mu njuyo naki ne map mwana wa olunaku olwo nalwo sirulwerabira olunaku olwo lwe lwaviirako maama wa muwala wange okufa nalina omukyala yali mu kaladi abakaladi obamanyi bana abazungu betusinkana ku National Theatre omusajja oyo yamukuba omugere mu bulago olwomudini kyova duliva olwo nze nawe ndi musanga mu America ndi mukolako revenge yampisa bubi mu bulamu omukazi yamukuba omugere gwe gwamuviirako okufa newaabwe teyaddayo bamuziika wano emmende wano mu limbo y'abasiraamu kuba saaliwo kati ekyewunyisa muwala wange tamanyi nti maama we yafa dda mpaka kati era yakimanyi kimu nti gyali era ali mu Afirika eno ali ku mirimu ali mu kusoma kuba n'omuntu abadde atera omuddamu ku WhatsApp nakamugamba ekisimu giveeko ng'amanyi ayogera n'amaama
mwala wange ali eyo Bulaaya asoma naye kyamanyi nti maama we yafa ate siri njala nkimugambe nga amaze tegeera bulungi ensi agitegedde obubi bw'abasajja ba wano bungi kati natobera mu prison nava mukomera nga nkaddi ng'omutwe gwonna gulina envi oza nali wali wa muzanyi abasi nava mukomera ng'omutwe guno gwonna mweru. What happened? Bingi tutandikire ng'oyingidde bingi ebimu sitwa byogera bingi nja byogera nga sidda Uganda. Okitegedde kati yogere nja byogera nga sidda wa Uganda oba nja byogera nga gavumenti eriko ekyusa kuba olwabakyaliwo ab'obulabe. Nze n'omulamuzi yali musango gwange namugamba ngenda kutemako omutwe ebyo wabyogera mu kooti namugamba mu kooti namugamba mu kooti ogagwe ngenda kutemako omutwe ngukuwe nenyongerako ku fayiro ate bakutute ku misango mirala ate ogatta ku misango mirala ennaku eri mu prison so kati prison life in prison mbi kuva wotandise kale tugendo ojja kubuukamu byolaba ebitasaanidde kale byogamba nti bingi ebyobulabe era nsaba abakulu ba prison babitereevu so bw'oyingira abantu abali mu prison ez'enjawulo babonaabona nnyo okusinga omuntu abakozesa. Nze naliko mu prison nga tukeera essaawa 10 ez'okumakya ne mugana ne mulimu emmere yammwe ku ssaawa emu paleedi n'ekaaba ssaawa 2 ne mugenda opakasa ne muvaayo ku ssaawa 4 ez'ekiro webaka ssaawa 5 osula kagongo ssaawa 10 oba ozuukuse. Nze nali mu prison abaasi nensaba Katonda nfe nga kyekikutaasa kyokka bw'oba ofudde oba tokola ne bw'oba mulwadde otya okola ekikutaasa kufa n'ofuluma obanga oli kulwadde obulako nnaku okufa beka natuuka nensalawo neŋŋamba ka nfune obulwadde. Waliwo omusajja oba yafa oba akyali mulamu simanyi bamuyitamu Jenene Isaac twali nayeyo mu prison gye twakolera ennyo naŋŋamba okyali mwana muto ate wano nze ninawo ebbanga lya mwaka gumu ŋŋende kati gwali ku samale tomanyire olidda wammwe amagezi genkuwa genda ofe funa ekikutto oba weekuba kiso oba weekola kyofe tojja kumalako. Era omusajja yanyamba y'omu ku banyamba okuva mu prison ne Katonda sajja oyo ne tugabana obulwadde ampa obulwadde bayali mulwadde naye takyakola obulwadde bwali bwamusinza amaanyi nga bakkiriza nti kati ono kabeere wali mpaka lwalisima prison. Kyoyogedde sikitegedde anti kati mu prison ekikutaasa bulwadde bw'amaanyi anti ogambe nakuwa siriimu oyo yasobola okutaasa okuvaawa ate nga ali ku level nti bamanyi nti ogenda kuva toweza nnaku 10 ku nsi ate ofudde yampa obulwadde mukwano gwange oyo mujenene oba gy'oli oba waffa simanyi oba gy'oli nnoonyaako yakuwa atya obulwadde twagabana yampa ebiwokondolwa bye n'embinywa neyampa ebiwokondolwa n'embinywa nkubuulira mazima mujenene oba gy'oli awe nafunira obulwadde obumbonyabonya mpaka kati ate si bwe bwantaasa okuva mu prison Katonda yasiza bibye ndoza bakebera nga omusajja talina musango nga buli kimu nekibampayiriza balaba kitamu ng'ono ekisajja ekyakyali mu Katanga oba kita Kisaalongo kyakwata muwala wakyo wa myaka 6 kiri luzira kitoba naye nga kyayimirira mu kkooti nekijjanga ekijulizi mbu nakyo nali nkiyise
kyegatte ku ggaali egenda otemula president naye nga amanyi tugajjawo ng'osobola okweŋŋanga eggaali ya president ate obulamu bwa prison nalaba bingi mu prison nava mukomera ng'omutwe guno mweru gwonna kati ate okumanya nali mu prison mwabali ku nsi nga temumanyi nti ndi musibe nina mukwano gwange bamuyita nyinza omuleetera ebizibu kamuleke anjogereko lya Fred nga yatambuza Facebook yange nga saagala nnyaba amanye nti ndi musibe namuga postinga fuba nnyo olabe empandiika yange gikozese balabe nti ndi active kuba nali nzikiriza nti obulamu bukoze eki bukomye nentoba mukama n'asaasira nenzira ku nsi kyova nze nafaako embozi enjibuusebuuse bingi anti sijja bigamba nga tukyaliwa omuntu w'ettima waali olwomelodingi akyali mulamu asobola okukusanga n'akutta nga toogedde ku bibi byakoze omusajja oyo naye luli boolo ntambula tulyesinkana ofuluma otya ekomera ti anti kati mukama yazza bibye nali ndi awo nebagamba boogere Peterson olina kooti ku mmandi baasi nenvuga nensija gye nali ne bantwalako olala nenkola byenkola nenvaayo nenzira ku mazzi eruzira nenzira mu kooti omusango gwange gwali muziri kooti z'abakalintalo obamanyi bakalintalo egy'obutujju eyo gye nali kwalo nno omubambi omulamuzi gwe nasuubiza okusala kuba obulago omutwe si yali mu musango gwange kwolo nasinkanawo omusajja yali mugonvu nnyo naye nga kiki ekyakubwa nawula okugamba omulamuzi ebigambo olwedde ntulugunyiziddwa mbabuulidde ekituufu baganya okukola ki okumpuliriza ate naye annyongerako busungu nafundikira mugambye wali totidde muntu ate mutyako ki kikyensobola okutya nga byonna mbirabye ebibi mbirabye ebirungi mbirabye mu prison etuzira nalabirawo ebirungi kuba natuuka nesinkanayo bakyali bange bangi netuuka nenfuuka ne RPCO bampeerawo omulimu nga nze RPCO akola ku bya ttooyi era mbadde nkubuuza nti kyo batooyi nga nze RPCO kati abasi g'ogendayo tolwayo obayo awusayisi guzira ye prison gesitayisibwamu bubi nga gwosolooza ekidoli nga nze atali kidoli wali smart kuuma buyonjo buliyo naye Western Uganda luweero munda ekyo obeera ku ggaali ngaowulire egamba nti edda Western kubira bafuba nno bagamba enzija watuukayo naye nti gye nakolera obusibe obungi gye nalabira ennaku ate otuukayo otya ate anti bakuvuga bakujeruzira bakuvuga eggaali ekuvuga ogenda otobe faamu kati nasooka nenkuba Western nenkuba ggulu nenkuba Luweero nenzirayo Western Kidima mukama atusaasire naye omuntu ayisanga munno obubi tukusabira ofe bubi so natoba nenvaayo obadde oŋŋamba ova otya mukomera bwe navaayo bwe najja mu kooti nga Katonda yamaze dda okunsaasira ne bajjajjanga abaafa musajja ngamba boogere Peterson oyina akweyimirira ne mugamba muyina nti ani gwe kenyini omulamuzi kati ndeetaani bw'oba osazeewo gwe neeyimirira sajja ngamba omwana anakalina ekitali kituufu ku mutwe era omulamuzi we kati mukwano gwange bambi tera okugendayo ne mukyalirako ne tunyumyamu so bw'omugamba bwotyo nanga Peterson nkuwadde beyiro oba oyina akweyimirira oba toyina ogenda kka ojja kujjanga owoze
nenvaayo bwentyo. Wawulira otya nga bagaayo ekintu bweki? Nawulira essanyu ate nempulira amaziga. Omanyi okuva mu prison nga tolina wootandikira. Ekisooka emirimu zonna zigenze. Emitwalo 5 agappa ge nakola gagenda ekiro kimu mu lunaku lumu kuba natunda buli kye nnina mu bulamu. Ndabike nga nvuunuka ebizibu bye nnina. Ate nga n'atunda ebintu byange sente alyandye. Yakoma okujja okunnambula luzira. Yawulira nti bannyongedde n'amanyi oyo afudde. Buli kimu ne kigenda, buli kimu kati nsula mu kazigo ka mitwalo 10 kanema n'osasula ekyewuunyisa. Okumanya nali nina ekisirani n'obwali busigaddewo mu lubijji bwagenda. N'obwali busigaddewo mu lubijji bwagenda. Afe be bakyukiramu awo. Awo mu lubijji. Fe be basookeramu. Era ngenda okuva mu Katanga. Nzire ewaka ngenda tuukira ewaka nga tewali. Era nalandiro di wange awo nampa ennyumba yabwere nasooka obeere wano Peterson mwana. Ogatta obulamu. Abasi prison. Wamala mu bbanga ki? Prison. Okuva ogwokubiri nga 17. Wenatandikira okubonaabona mpaka ogw'omwenda. Kati ogwokubiri gwasooka ne guŋŋondera ndi RP kyo neyagala ndya ono atunda ebyanga ajja nnyo alaba akasente weekali atunda speed bwanimbalimba buli kimu kiri fayini omuzungu wange akyaliwo ku kido sente zijja ngamba wano ndikiriya newembeerawo emyaka 10 no problem. I'm ready to stand mu kooti okwogera n'omulabe. Nze nzekka omuntu ali mu saata alina looyo asobola okwewolereza mu bulamu. Naye omuzungu we yafa embeera neetabuka. Kati ebyaddala nasigaddewo kati ebyaddala bitandikira mu Western nategeera nti wano sirikka. Osi wa prison yangamba ozuze yegwe ozuze bukyali. Yangamba ekyoze yegwe bukyali. Ngategeeza. My godness. Nenvaawo nengenda eggulu nekola nenkoma. Ogayo wazide. Bintu ebiri eyo. Woba ate tugenda byogera olwa tojja biteekayo. Ate lwaki? Tosobola biteekayo abaate siddi omusunsuzi. Kale kambuzeeko bwe mwagendanga kati nga ogambye ne bakutwala mu Western ne bakutwala mu Northern. Mu Western nga oze kulima kyokko bamale bakuze eruzira oba mwabeerera ati kati baba bakubye eggaali. Baba kubye eggaali gwali ku community oba ku ggaali toba na makulu baba kututte ekkola ogwemu amaanyi. Eyo mu Western wali prison esinga obulabi. Ne wogamba ottoloka teri akukwatako naye tosobola. Ate ono naayitawo. Ziriranye paaka. Solo ziri eri enjala eziruma. Nnaku eziruma. Ne bw'otoloka bakuleka. Toyina woolaga era bangi abagezaako toloka nga baafiira omwo mu ttale. Ate ne wofa teri akulondoola ani. Olaba ne wofiira bufizi mu woodi bagamba gwe neyibaawe nti funa akuuma omuyise mu kutoola abo bamufu akookya. Gw'okateeka wali mugongo. N'okaleeta bakakase weweesika magamba mulamu azuukuka agenda akole. Ebintu si bya bulijjo mwana. Ati obulamu bwange bwafa bwasiraana naye ali amudulira tukyali balamu. Naye olomodingi tipi olomodingi musajja mu lugwala luli boolo bino bye tuzunga twegweko mubake tipi munyule ngende nkola gwa mada omaye bintu bya naku naye ate go bisagira muze kyobola omuntu akolanga omuntu akwagaliza ekomera akwagaliza ntaani. Omuntu akujimirirako nakola ekibi mu bulamu bwa prison aba mubi. Abasidi tufuna emize n'okwata ekiso n'otambula nakyo to omuntu
kulw'obulumi ate nga kikyamu si buli ali mukomera nti alina emisango ate si buli aliyo nti abonaabona naye ate eri ababonaabona mukomera oberayo n'oyiga okusaba n'oyiga okukola nze kati amaanyi ge nateeka mu prison mangi ge sitakyasobola kuteeka ku mirimu tinakola nnyo buli kimu ne kiggwayo sisobola genda ku ddungu nkube kyeyo nayabika ate sikyalina kinkolirira ki wendi bwe ntyo mukama n'ayamba